Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, kakati tuzze ne paati endala eya maddi. Twalaba maddi esooka eya harakati ebbiri, ne tulaba maddi eddako eya harakati ennya oba ettaano. Ngamba harakati mba ntegeeza nti olina okuwangaza obuwanvu bwa nnyukuta nnya oba ttaano. Ku mulundi guno tugenda kulaba maddi nga yo olina eddembe okubanga either owangaza ekipimo kya oba ekigero kya nnyukuta bbiri oba ennyukuta nnya oba ennyukuta mukaaga. Ennyukuta bbiri oba nnya oba mukaaga. So mu muteeko guno tulinamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka kwe guno gwe tulaba ku mukono ogwa ddyo. Omuteeko guno tuguyita almaddi al-aaridu lissikun. Almaddu al-aaridu lissikun. Amakulu nti omuntu wabanga agenda kuyimirira ku kigambo nga tannaba kwatula nnyukuta esembayo, waliwo we tuwanvuyamuko. Waliwo omuntu tayimirira buyimirizi n'agamba nti kisinzira ennyukuta eddirira esembayo eri etya. Ennyukuta eno erina okuba nga yo yennyini ewangaala. Ennyukuta eddirira esembayo oba ennyukuta ebbiri eziddirira ennyukuta esembayo zirina okuba nga ziwangaala, okubanga omuntu asobola okuba nga alina ebbeetu either okuwangaaza wakati awo nga tanaakwatula nnyukuta esembayo, either awangaaze ekigero kya nnyukuta bbiri oba nnyukuta nnya oba nnyukuta mukaaga. Ekyokulabirako kye kino wano eno kye tulaba wano eno mu bigambo bino ebiteekeddwa wano eno. Tulina ekigambo ekisooka katugeze omuntu ayagala kuyimirira ku kigambo ekyo Ar-Rahman. Waliwo essura tugiyita Suratu Rahman, era just ekigambo kimu bwe kityo Ar-Rahman. Wabula bwe weetegereza miimu, ennyukuta eno ey'okuna oba ennyukuta ey'okusatu ng'ova emabega, ennyukuta eya miimu ogiraba nti already ewangaala, eriko ka alifu ewangaala. So oba oyagala okuyimirira ku nuuni eno oyina ebbeetu either okuwangaaza miimu eno ekigero kya nnyukuta bbiri oba ennyukuta nnya oba mukaaga. Kyenjogerako kye kino n'osoma nti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Nokatandike n'ekigero kya nnyukuta bbiri. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Bwotyo oba ekigero kya nnyukuta nnya n'ogamba Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Bwotyo oba n'ogamba kampangaze ekigero kya nnyukuta mukaaga n'ogamba Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. So oba wetegereza ennyukuta zino we ziba ziri mu mbeera bweti nga ziwangaala, oyagala kuyimirira ku nnyukuta esembayo, bwotyo bw'olina okusoma either owangaazaawo ekigero kya nnyukuta bbiri oba ennyukuta nnya oba ennyukuta mukaaga. Kiyinza obutabeera bwe kityo nga alifu si eriwo oba nga eyinza okuba nga ewangaaliramu katugeze bbumma nga walaba wano eno mu kigambo kino humu zalimun n'ogamba faulaika humu zalimun. Katugeze ekigero kya nnyukuta bbiri n'ogamba faulaika humu zalimun. Oba ennyukuta nnya n'ogamba faulaika humu zalimun. Oba ennyukuta mukaaga n'ogamba bwoti faulaika
أولئك هم الظالمون. Naam, bwotyo so wosanga ebigambo bifaananako bwe biti, obanga oyagala kuyimirwa kyekikumikkiriza ku aya, oba obadde osoma aya nga mpanvu ng'oyagala kugiyimirirako, as long as ennyukuta ey'okusatu ng'obaze ng'ova emabega ewangaala, then oba okkirizibwa okuba nga owangaaza ekigero kya nnyukuta 2 oba 4 oba 6. Kino tosobola kikola ku bigambo ebimu biba nga tebiwangaala. Katugeze osoma suratul Asr n'ogamba Bismillahir Rahmanir Rahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Soba wetegereza zino aya zonna ezisinga obwedda tetuwangaaza nga tunaatera okukomekkereza ekigambo wal asr. Tujja gamba wal asr n'owangaaza swadi, naam, kuba already ebadde tewangaala, naam. Oba n'owangaaza ekigambo khussi n'ogamba khussur, tosobola kikola ekyo kubanga ebadde tewangaala. Naye tutuuse wano ne tugamba nti illa alladhina amanu wa amilu ssalihat. Tusobodde okuba nga tugiwangaaza olw'okubanga nti yo already ebadde ewangaala, waliwo alifu eno, so yo etuwa ebbeetu okuba nga tukola ki, nga tusobola okugiwangaaza okwawukanako ne ziri. Naye khilas n'ogamba Bismillahir Rahmanir Rahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad. Naam, olabye ebigambo ebyo olaba nti tubiwangaaza kubanga asulu yaabyo already ebadde tekola ki, tewangaala. Naam, sagala weerabire nti twagambye nti omuteeko guno gulabikira mu mbeera bbiri. Embeera ey'okubiri yeeno eri ku mukono gwaffe ogwa kkono. Eno bagiyita al-maddulin kubanga yeekwatagana ku hurufu bbiri, ekwatagana ku ennyukuta bbiri eya waawu ne yaa'u. Mwerabikira singa ennyukuta zino eno zisangibwa nga zikulembeddwa fataha nga zo ziriko sukuuni, nga ze ziddiridde ennyukuta esembayo kwogenda oyimirira. Nkiddamu, singa waawu ne yaa'u zisangibwa nga ziriko sukuuni naye nga zikulembeddwa ennyukuta ng'eriko fataha, kati nga waawu eno oba yaa'u eddiridde ennyukuta esembayo ku kigambo ky'ogenda okuyimirirako, wano eno omuntu oba nebbeetu okubanga asobola okuwangaaza ekigero kya nnyukuta 2 oba ennyukuta 4 oba ennyukuta 6. Katufune example wano ejja kujjayo bulungi kyetugezaako okuba nga twogerako insha Allah. Example yaffe tugenda gijja mu suratul Quraish. Tulina ebigambo bino eno, ekigambo Quraish n'ekigambo was-sayf n'ekigambo khawf. So omuntu waba asoma ayina ebbeetu okusoma ekigambo Quraish n'awanvuya oba n'awangaaza yaa'u eyo ekigero kya nnyukuta 2 n'agamba Bismillahir Rahmanir Rahim li'ilafi Quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Oba n'awangaza ekigero kya nnyukuta 4 n'agamba Bismillahir Rahmanir Rahim li'ilafi Quraish
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبين يكتم كاغنا غامبا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. bwatyo so ayina ebbeetu ey'okuwangaza ya ne waawo mu mbeera bwetyo singa ennyukuta ezo ziba zikulembeddwa fataha nga wala mu kigambo Quraishi nti ra eriko fataha ya nejja nga eriko sukuuni nga twagala kumira ku kigambo Quraish shini yesembayo ya eddiridde shini. So mu mbeera bwetyo kibula nti n'ekigambo Saif nakyo tukisanga mu mbeera bwetyo, n'ekigambo Baiti n'ekigambo khawf. Naye ate weetegereza ekigambo juu nakyo yes kirina waawo. Katugeze twagala kuyimirira ku kigambo kino juu, tugenda yimirirawo nga tuwangazaawo nga tugoberera eri embeera esoose gye twalabye eya maddul aridu lisikuun, kubanga wano jiimu ekulembedde ng'eriko dhamma si fataha. Ekyo kitujja mu guno omuteeko. Zo nakyo tukkirizibwa okuba nga tuwangaaza kigero kya nnyukuta 2 oba 4 oba 6, naye nga tugoberedde kiri ekyasoose omuli arrahman humu zalimun. Kalina kino ekyo mwekigwa juu min juu. So obanga oli wakuwa, katugeze oli waku kugezaako okunnyonnyola omuntu maddi kyeri awo, aye tugamba nti waliwo maddilin kubanga waliwo waawo eya sukuuni. Nedda, kubanga maddulin ekola singa waawo oba yaawo zikulembeddwa ennyukuta ng'eriko ki, ng'eriko fataha. Subire kategerekese bulungi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر